awulira information eno njagala ogiwandiike. Navayo wano ne mbagamba nti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu came as a surprise to Museveni. Museveni ye yali akimanyi nti bino byonna byatukoze okutwavuwaza okutuleta mu intermarriages okutta abaana baffe okukola buli kimu nga takimanyi nti mu Central Region, especially Central Region, ewoogerwa olulimi luno lwe tuwoogera Oluganda. Mulaba Buganda Bulange Mengo eyo nakwasayo Fred yakwata n'ateekayo Mayega RDC we. Mayega akola mirimu gya Museveni, takola mirimu gya Buganda. Kakati Bobi Wine ono yajjanga surprise. Era Bobi Wine is still a surprise to Museveni kubanga Bobi Wine cards zazanya Museveni tazimanyi. Museveni ono n'anoonya Bobi Wine on many occasions nga ayagala okutuula naye because Museveni taina sense, taina common sense, taina bwongo butuulaawo n'agamba nti kino this is how I'm going to deal with it. Kyova banga ye bw'omunyiiza aleeta magye, bw'omunyiiza akuwa ssente, bw'omunyiiza akwe-eliminatinga. Bobi Wine n'amugezaako ebintu bino byonna. N'amugezaako ebintu bino byonna. Bobi Wine n'alema. Kakati waliwo yamusomera akatiba n'amugamba nti Bobi Wine okumukkakanya. Kyova banga abantu bano batambula. Ne batambula Bobi Wine nga atambudde ne squad ye. Ne baanoonya we babe bakwatira. Bwe yamunoonya wamukwatira n'amugamba nti wonaakwata abaana abata kubanga yakizuula nti Bobi Wine mujjukire mu statement za Bobi Wine z'akola agakugamba he is not a politician. Honorable Kyagulanyi Ssentamu my president yakugamba he is not a politician. What does that mean? He is not a politician. Ate bwe baddayo ne bamusobera ne bamugamba nti okuveeka mocha nga Bobi Wine ayina government. Mwenna aba survivingawo mwalabeeka mocha mwayina eyo ba Bobi diehards mwayina eyo simanya bagiyita batya eyo bagiyita batya eyo gundi ame firebase ame. Kati Museveni n'akimanya nti waakwata abaana bano yabagwikiriza bulungi nnyo. Nubian Lee yali amwetaaze omwana omunubbi oyo yamunoonya on many occasions nga tamufuna. Edi Mutwe yamunoonya on many occasions nga tamufuna. Nze nno njagala okubakakasa Edi Mutwe namugamba nti okumanya omusajja Edi Mutwe oyo musajja ino era kankubuulira ekintu kye yakola Bobi Wine okumuggyako Edi Mutwe n'amuggyako Nubian Lee. Naye Bobi Wine oli musajja mugumu nnyo. Edi Mutwe wano namugambako nti Edi Mutwe kola bwoti ne bwoti nga twagala kumutambuzaako musajja watu naye afuneko holiday. Yagamba nze watali Kyagulanyi nga safari eyo trip eyo temuli Kyagulanyi kojja I cannot do it. Nimpanika emikono. Edi Mutwe ne mutya. Kati Museveni n'amanya nti bwana Museveni n'abantu baba muli okumpi ne bamanya nti we bakwata abaana abo the first 10 mubamanyi Nubian Lee, Edi Mutwe, Danny Magic, Sky Soldier, Bobby Yanga, Nsubuga, Mapu Media, Mbogo, twala tugende. Nti Bobi Wine ajja kuba nga akkiriza. Bobi Wine oyo ntayogera. Ne afunye meetings and ayagala Museveni amwetega konti. Bwobo yagala abaana bano mbate. You have to do this. Bwobo yagala abaana bano mbate. You have to do this. Bobi Wine n'amugamba no. Kati nabadde ndi awo bakigatto bange. Abaana abo gye bali gye babakuumira. Nenfuna odieno. Njagala muwulire ebigambo ebiri mu audio bino. Bannange bwoba oyina omwoyo omutono, please. Bwoba oyina omwoyo omutono, mbadde nkusaba video eno gyesonyiwe. Najja wano ne mbagamba nti Museveni and his friends,
they are holding our brothers and sisters for a ransom. Baba kutenga. Kubanga Museveni yanoonya Bobi Wine nayagala okuwamba abaana be ne babulawo. Janet Museveni n'agenda makaga Babi. Jasibuka eyo ne bamugamba nti we cannot talk with you. Kakati bana abaana bana abasajja bano Edi Mutwe ba Nubian Lee babakutte for a ransom. Nga bookera ku macha n'okwata omuntu n'omugamba nti bona nkolera kino nja kukola kino. Ne Bobi Wine olw'okuba tuyina president ow'amaanyi agaanye okukola ki. Njagala musharinge video eno. Audio eno gye ngenda okubawa evudde mu bamu ku ba doctors abali mu magye. Naye basajja mmwe abali mu magye mwe banna Uganda abakyali mu magye. Basajja mmwe abakyali mu institution nga muli banna Uganda nga mutuongera okutuwa information mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu demonstrating nze kuva bwe mwa registering ekibiina kinuupu. Mu demonstrating nze okuva lwe mwa ebintu byonna bye muzze mutukolera. Tukimanyi mwe mulimu Electoral Commission mu URA Entebbe everywhere abanna Uganda gye mulimu abagala enkyukakyuka. Museveni asuubira nti nno buli kyakola tetujja kukimanya naye mmwe abariskinga your lives. Mmwe abariskinga ne mutuwa ebifaananyi bya Winnie Dole ng'agende wa Museveni. Mmwe abariskinga buli lunaku ne mutuwanga information mwebale nnyo mwebalire ddala naye naffe tetugenda kubayiwayo. Mukontinuwenga okutuwanga information eyo. Kubanga information is power. Museveni ekintu kyagenda okukola bwe tujja wano ne tukyasanguza ku media ogenda okulaba nga akankana. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbakakasa maaso g'aba supporters baffe, maaso g'aba followers baffe. We can never ever let you down. Information gye muwa Lumbuye, information gye muwanze, information gye muwa Bobi Wine, gye muwa buli muntu yenna. We can never. Mwongera okutuwa information eyo. Tugenze maaso. Limulinde ku katono. Sorry nkomyewo. Musharinge video, mujiongereyo. Musharinge video. Mbadde mbagamba mwabatuwainga information. Please tetugenda kubayiwayo. Bana Uganda banange mwesibe bbiri nga mugenda okuwulira audio eno. Mbadde nkusaba gwayine memento no please one of vow. Kubanga bonawulira information eno bonawulira Museveni bya planning ba Edi Mutwe oba already yabiteeka mu nkola. Banange this is very shocking. Bwe munawulira information eno abayine memento no mugenda kubeera nga mugetinga shocked. Kubanga Museveni yali tasuubira nti bino bye tulimu bya ddala. Museveni yali asuubira nti bino bya DP kujja wali mu iPod, bino bya UPC, bino bya FDC, bino byachi, bino bye tulimu njagala okubakakasa bya ddala. Nga president waffe bwasiba atugamba bino bye tulimu bya ddala njagala mutumbize video eno. Mugambe Museveni nti bino bye tulimu bya ddala. Tugenze maaso. Bana Uganda mwena abatuwuliriza sanya ba ODN n'abatuukako naye njagadde kubagamba mulwanirire nnyo abaana bamwe abakwatibwa abanoopu kubanga nze ndi musawo wano mu barracks batuleetedde abaana bangi olw'okubanga waliwo abamu ku baminisita ba Museveni abalwadde abali mu mbeera embi beetaaga transplant okuli omutima ne kidney bbiri zeetaagibwa. Kaakati batuleetedde abaana bano tutestinge
banoonyeeko omwana alina match asobola okugaba omutima n'abaana abasobola okugaba kidneys zino ebbiri ezinoonyewa urgently. For now nze ng'omu personally nakakola x-rays ne body examinations ku baana 10 tusanzemu omu alina match ya kidney eya left naye bakyasomba abaana sinaye abalala bannange bakakola ku bameka naye nga bayiwa abaana ba Nuupu baagala kujjamu abo bennyini abakwatibwa. So abasobola okuclaiminga abaana bammwe mubaclaimingi nga bukyali kuba embeera gyeraga ono gwe twafunyeeko match anytime basobola okumutwala ne bamubaaga. Kati kyebakola batandise okuwa abaana eno bakuba ebisoyise bamalamu amaanyi batandika okukola examination nti omwana ono abadde ajjanga alwala so yafudde ABCD. Bapulaninga oba abaana bano eno bakubibwa amasasi bamale bagambe nti badde batoloka ne bakubwa amasasi oba n'afiira mu operation room. So mubeere nnyo keen, mubeere vigilant, demand for your children kuba nze ndi doctor sinange kye ngenda kukola mulimu kuba nange we mulimu ogunsasuza nange sina option yegaana weegwa kola examination naye njagadde bawoninga abaana bammwe bali ku test beetaaga omutima urgently. One of the ministers ayina amazzi ku mutima so banoonya omwana asobola okumuwa omutima as for now. Ate baagala sookera mu baana ba Nuupu bennyini be bayina abali healthy abatayinaako kirwadde na kimu baagala omuntu nga muvubuka alina amaanyi. So be vigilant, demand for your children. Temugamba nti twabagambanga bibyo bye byange. Bannayuganda bannange audio mugiwulidde oba njiddemu. Eyo audio oyo mwami ali kumubamu ba doctors ab'amagye ne bagamba nti Museveni ne baka group ke abaana bano okusooka babasibira bwereere babasibira bumbula tebalina musango. Kaakati kizuuse nti waliwo omu oba ababiri kubamu abakulu abo yeetaaga omutima ne kidney. Kaakati waliwo omuntu omu gwe banoonyezza nti ye ali healthy era amaakinga. Njagala okuba breakingira amawulire gano nti Eddie Mutwe baamututte mu examination. Njagala otumbize video eno. Eddie Mutwe baamututte mu examination. Era Eddie Mutwe yazuuliddwa nti alina kidney emaakinga n'ono omukulu. Kino nkiddamu. Eddie Mutwe gwe tumanyi nga Ssebuufu baamututte mu examination room kubanga ono omwami bwe yamaze okumpereza audio eno yanoonyezza ennamba yange. Njagala otambuze video eno. Eddie Mutwe baamututte mu examination room ne bakizuula nti baamukolako zi tests. Era kyova olaba Eddie Mutwe kati mumutunuulire entambula gy'atambulamu. Atambula ali very weak, atambula tayetegeera, atambula ebintu ebigenda mu maaso tabitegeera. Eddie Mutwe baamala dde okumutwala mu examination room. Njagala okubakakasa nti Eddie Mutwe bagenda kubeera nga bamukolako ekintu bagambe nti abadde atoloka. Mu nnaku ezitali zaawala bayinza okumukolako ekintu nti abadde atoloka ne bamukuba amasasi ne bamusalamu omutima kubanga ye Eddie Mutwe baakizudde nti amaakinga n'ono omuntu omutima just mutima. So njagala mutunuulire Eddie Mutwe singa aba alabiseeko mu kkomera entambula gy'atambula embeera gy'alimu kubanga babadde banoonya omuntu ali healthy. Baakwata abantu baalimbu babiri beyanyumiza. Baakwata Eddie Mutwe n'ono omwana omuto Sky Soldier. Nene balaba ngeya Sky Soldier kubanga Eddie Mutwe tanywa sigala ekintu kyasemberera mpozi anywa mwenge ate tanywa nnyo that omwenge ogwo. So njagala okubakakasa mmwe bannayuganda balaba video yange eno. Obulamu bwa Eddie Mutwe muganda waffe Ssebuufu buyinza okubanga buli mu lusuubo.
Nchiddamu obugulamu bwa Eddie Mutwe kubanga bakimanyi clearly bamupangidde ebintu ebi nti bamupangidde okuba nti abadde atoloka ne bamukuba amasasi oba bagenda kumubuzaawo bubuza ekintu kino bakikola nga bakimanyi nti Bobi Wine ayagala nnyo Eddie Mutwe amaze naye ebbanga ddene ayagala nnyo Eddie Mutwe amugezesezza mu bintu bingi nnyo Eddie Mutwe n'approving nti ali trustworthy so njagala okuba wa mawulire amabi njagala okuba wa mawulire amabi nti Eddie Mutwe nyinza okubanga ne wenjogerera wano kubanga oyo omwami yeetaaga omutima ayinza okubeera mu bantu bonna bwe bakozeeko examination Eddie Mutwe bagenza okulaba nga aliki kati ate ono omwami yeetaaga genda the only country they are remaining with kubanga ono omwami babadde bamujanjabira Germany kati the only country they are remaining with is India so singa kina abalema okukola Eddie Mutwe okumutta oba okumukolako ekintu kyonna Eddie Mutwe bali ready okumusimagolinga bamutwale nkino nkiddamu singa Eddie Mutwe banaalemu okumutta ne beekwasa nti abadde mu operation bali ready okumusimagolinga outside Uganda bagende bamukoleko operation zaabwe ye India nenga Museveni kiki ekigenda mu maaso kiki ddala kye twakukola mwoyo omuntu ali ayagala omutwe ayagala omutima lwaki togenda nononya mu ba relatives be asobola mu donatingira omutima nchoke nkimanyi ba donatinga omutima oba bwa donatinga kidney osobola gi donatinga no sigala ngo oli mulamu naye omutima you cannot Museveni kiki kye twakukola tubuulire kiki kyoyagaza Uganda tukuviire lwaki oyagala okushokinga bwoto Kyagulanye kati osuubidde nti mwonaakwata one of the prominent gundi nga Eddie Mutwe osuubira nti nno tunakendeeza wansi ate the more bw'okwata ku Eddie Mutwe bwoti kubanga nze bakigatto bange be bakoze examination zino bakigatto baffe be bakoze examination zino singa batugamba nti kli Eddie Mutwe has happened Museveni tugenda kulumba bulumbi kino nkiddamu singa batuwa information nti waliwo happenings tugenda kulumba bulumbi oyo Eddie Mutwe nga muvuddeko waliwo omulala omwana w'omukulu eyeetaaga kidney era mu basojjazi baffe balina go ba supportinze naye bagenda kumujja mu kidney so bannayuganda bannange ffe turiskinga ne tubawa bwino ono turiskinga ne tudiginga deep oli free okuvaayo n'omuyita propaganda oli free okuvaayo n'omuyita obulimba oli free okuvaayo kukiyita kyonna naye kyenjagala okugamba nti ffe turiskinga ne tugenda deep inside okufuna information eno because twagala okuleeta obwenkanya mu ggwanga nkugattidde kattidde lwaki Museveni asibako abaana 34 n'abasibako amasasi gwe bw'oba adinga obwongo lwaki osobola otyo okukwata abasirikale n'ogaana okukwata komanda waabwe n'oleka komanda waabwe nga ye alya butaala n'oleka Bobi Wine nga ye alya butaala ate bano abaana ffe be baganda okutugamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kirutunuulira ki omubaazi so bannayuganda bannange bwe mukeera ku makya ne mukwata Eddie Mutwe mwalaba Eddie Mutwe ya riskinganga obulamu bwe mwalaba twaweereza elements eza bulletproof ne Eddie Mutwe he hardly wear that element mwalaba twaweereza bode gundi
body bulletproof ne Eddie Mutwe yagana okujambala. So bwe mukeera ku macha ne muwaayo munnammwe ne tuwaayo munnaffe ne tugaana okwogera ne tugaana okulu bannayuganda bannange mbagamba okuva na leero tudimandinge Museveni alirizinga abaana baffe. Failure to that nze mbabulidde kye baba planningira. Tudimandinge Museveni alirizinga abaana baffe. There is no anything that we engage with Museveni unless ngamaze okulirizinga abaana baffe. Mwe na member of parliament mwenna mugente ewa Rebecca Kadaga bwe mba mutudde. Mwe na basewungu mwayitirawo mwafuuka kati bagundi. Mwe na bamuwanga Kivumbi, mwe na Mathias Mpuuga. Muddeyo mu demanding abaana baffe bayino bakola ki? Bayino okubata. Abadde yakatuuka nsobola okuddiramu odi eno. Abadde yakatuuka ngenda kuddiramu odi eno. Bannayuganda mwenna abatuwuliriza sonyiba odi eno n'abatuukako naye njagadde kubagamba mulwanirire nnyo abaana bammwe abakwatibwa abanoopu kubanga nze ndi musawo wane mu barracks batuleetedde abaana bangi olw'okubanga waliwo abamu ku baminisita ba Museveni abalwadde abali mu mbeera embi beetaaga transplant okuli omutima ne kidney biri zeetaagibwa. Kaakati batuleetedde abaana bano tutestinge banoonyeeko omwana ayina match asobola okugaba omutima n'abaana abasobola okugaba kidney zino ebbiri ezinoonyewa urgently. For now, nze ng'omu personally nakakola x-rays ne body examinations ku baana 10. Tusanzemu omu ayina match ya kidney eya left naye bakyasomba abaana. Sinayi abalala bannange bakakola ku bameka naye nga bayiwa abaana ba Nuupu baagala kujjamu abo bennyini abakwatibwa. So abasobola okuclaiminga abaana bammwe mubaclaimingi nga bukyali kuba embeera gyeraga ono gwe twafunyeeko match anytime basobola okumutwala ne bamubaaga. Kati kyebakola batandise okuwa abaana eno bakuba ebisoyise bamalamu amaanyi batandika okukola examination nti omwana ono abadde ajjanga alwala so yafudde ABCD. Era singa tabifuna Afande Salah ayinza okufa in the coming days, in the coming months. Omuntu gwe bazudde nga alina match ye Eddie Mutwe Ssebuufu. Kaakati Eddie Mutwe Ssebuufu bangambye nti emabega kaawo bamutwala mu examination room ne bakizuula nti yalina match ne Sale. Kati nno mulaba ebintu bino mutegeere basajja mmwe nti we are all the same. Gwoja kutunulira Kojja Omugezi nti ennyindo ye eri bweti gwolabe ng'ennyindo ye yasitama gwolabe nti oli different. Emitima organs, all organs we are the same. How oba oli muzungu oba oli muyondi oba oli munyarwanda oba oli muki Museveni naawe buyinza okkeera ku macanga oyagala mutima ng'oyagala kidney. Ne bakuzuula nti tuyina esseemu match nze naawe Kojja Omugezi. Nze gwoba doctor, nze gwoba okola buli kimu. So kino njagala kukibalage nti Eddie Mutwe bamuzudde nti alina match ne Salimu Sale. Kakati mulekerenga okututta mukitegeere nti sometimes nze osobola okkeera ku makya Afande Sale n'oŋŋamba Kojja Omugezi nkizudde gw'oyina tonywanga ku sigala. Kubanga Afande Sale ever since nze lwe nakulabirako onywa sigala, onywa whisky, onywa omwenge. Naye nze sinywanga ku mwenge, sinywanga ku sigala. N'oŋŋamba n'okeera ku makya n'oŋŋamba nti Kojja Omugezi mpa kidney yo. Nenjikudonatingira n'ompa kasente kange n'entambula. Kati Afande Sale kye mugenda okukola ku Eddie Mutwe mugenda kumusmagolinga outside Uganda kubanga wano temugenda kukikola.
wano bwe mubadde babajjanjabira wane Germany temukyasobola kufuna visa za European Union. Kati wano kituleka wagwe munna Uganda. Bwe mulaba Eddie Mutwe nga takyalabikako, nze njogedde ebyange bampadde information maze. Bwe mulaba Eddie Mutwe nga takyalabika, nze byange mbikoze ekimbi maze. Temujjanga ne munkera ku macha ne mungamba nti wachi. Kakati waliwo n'omwana ow'omukulu eyeetaaga kidney. Bakizudde nti omwana Sky Soldier yalina machi naye. Kakati babadde bagezaako okulaba nti babagezeeko nti nga badduka bayinza okumukuba ne zikolapusinga. Naye you are better off omuntu ono n'omukuba ebiyiso kyovola banga babakubye ebiyiso mujje mubagenderere ne baba bajja bonna waving. They are very very weak. Mubotunulire bode movement z'aba soldiers baffe bano bebalabikako mu makooti. They are very very weak. Njagala okubakakasa bwe babadde boogeramu bakizudde nti Eddie Mutwe okumutwala outside Uganda kiyinza kubeera kizibu. Kati katusuubire nti operation kyebagikolere Uganda. Katusuubire nti operation kyebagikolere ki Uganda. So bana Uganda bannange, nze obulamu nze my job I have done it. Kamala okulaba ono waliwo nene eyingirawo. Kamala okulaba. Also, we also have information about body organs from UPDF soldiers who died in Somalia, whose body parts were sold to Rwabogo to a Pakistani dealer. A heart was sold at $250,000. Mwe mudda wano musinika ebinnyo, mwe musaaga. Olaba information yino yakayingira wondowooza mugirengera. Nze soogera bigambo nga nkola ki? Nti njasama bwasami. Information yino baganda bange bagikola ki? Baganda bange bagimpeereza. Information mugiraba. Saagala kubeera awo nga nkola ki? Imagine, we also have information about body organs from UPDF. Namwe baganda baffe bali mu UPDF mwenna. Namwe baganda baffe bali mu police mwenna. Baganda baffe mwenna bali mu CMI, mu ISO muki. Mujje tukwatire wamu bannange tujjeko abasajja bano. Imagine ono mwana wali wa UPDF batunda omutima gwe $25,000 eja $, and kidneys were sold $16,000. Bannange muveeyo tukwataganyire wamu. Bwe muwulira nga Bobi Wine afuuye firimbi, don't hesitate. Bana abasajja bannange batukoze ekibatukola, but now it's enough. Bana abasajja, they are dealing in body organs. Kati we mukeera kumacha muweya abaana bammwe, that's up to you. I'm not talking propaganda here. Bw'oba oyagala okumprovinga, provinga leta Eddie Mutwe nga mulamu. Omuzeeyo mu maka ge nga mulamu. Kyovola bino babaleetera bino ebyagundi ebyaki ebya diversion. Temuva ku nsonga. You don't have anything to do with Rwasa. Oba akoza atya Rwasa ne sirimuwe. Oba budingo nani. Gwe kwata ku ekitufisingo tufaako. Bye byaffe. So bannange mbagambye information yino. We have information about body organs from UPDF soldiers. Namwe aba UPDF organizes mwe bazitunda. Museveni, you will never get satisfied. You guys, you will never get satisfied. The only satisfaction you will get is death. Naye mbagambye mwenna nti nebe muna atusosola naye we are the same. Nebe muna atusosola, we are all the same. Nze kojja omugezo ntunuulira wano n'onvuma naye tomorrow I'm the one who can save you. Allah asobola okusavinga.
okitegera mwe ba lwabogo temulina business ziri awo ziri constant mudiringa mu body organs okitegera mudiringa mu body organs. So prove to me ensonga gye nkubuuza, why are you still keeping those innocent kids? Why are you still keeping Eddie Mutwe? Why are you still keeping Nubian Lee? Okakasa Nubian Lee yaine mundu, are you sure? Okakasha ba media mpanga musajja watu atamanyi na sasi wirivuga yaine mundu nsubuga yayogeranga bwogezi. So baganda bange, Katonda ayamba yeyambye. Katonda ayamba yeyambye. Kati gobone tuulako wano nogana n'okusharinga just a mere video ngeno. Nogana n'okubaako kyokola. Mbugoli London, mbugoli mu America, mbugoli Canada. Mukwano gwange ojja kuba otuuse Uganda. Bakukwate bakutwale mu safe house. Kati ba dokita baabwe batambula nabo. Kubanga organs ziri short. Bakukwate bakutwale bomachinga mu safe house tebajana kukuba. Kati balina system ewamba abaana baffe ne babatwala obutwazi abaana baffe bemulya bebawamba. Kati balekeddawo okubakuba kubanga babagambye nti bwe abantu bano we can need them. Chovola bakati abaana bagenda mu safe house babakomyawo abamu nga tebalinaako na kye babadde. Kati gweddawo wetuuleko nti oli mu America tebikukwatako, oli Dubai oli ku kyeyo kyo tebikukwatako, ojja kutuuka e Uganda ojja kubeera okumpi awo bakukidnapping bakutwale bakukoleko machi bakulabe bakutwale bakubaage. Kati enkya tugenda kufuna judgment y'omusango. Judgment y'omusango sebo wa jaji winyiddole byonna byoleta fe we don't care. Byonna byoleta nabakataddeyo ka post kuliko ne comments kubanga bana Uganda mwagala ebyononese. Kati bwogenda ku post zono simanya matiti. Bwogenda ku post simanya za Farida Nakazibwe osangako millions and millions of comment. Naye baleta post one erimu ebyamagezi. Bana Uganda ekisinzo okubabonyaabonye ennyo mwagala nnyo ebyononese. Kino nkiddamu. Bana Uganda ekisinzo okubabonyabonya to this extent mwagala nnyo ebyononese. Omuntu bw'ateekayo posting erimu amagezi ekisooka temugitegeera. Nateekayo wano post nenteekayo namboze bla 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 ne mbagamba we are watching. Kati buli omu n'atandika okwogera kasasiro. Bana Uganda, you deserve this. Katonda atuleetedde ekintu kino. Muulire message eno mwabali ku video kuno. Ono muganda wange abagambye nti I'm advising any noob soldiers who may die to do independent autopsy. Ono mwami abagamba nti muntu yenna wa noob afango bafiiridde mu kkomero bafiiridde wa mukole nga temunnamuziika musooke mumwekebejje. It is, however, sad for UPDF soldiers whose body parts were extracted because the soldiers were killed in fake crossfire to fulfill Pakistani orders. Now, UN is asking for our drones to go to do affidavit for that, so that they can confront lions of Mogadishu. Remember the UPDF doctor who died in Somalia about 7 years ago. Lwabogo ordered about 7 years ago. Lwabogo ordered his death because he refused to cooperate. Why was Lokech removed? Akubuzi zono. Why was Lokech removed? Abange bintu bino byetuwogerako, it's a true story. Mwe na bafiirwa abana bamwe mu makomera, abana bafiirwa nga bavudde mu safe houses, musooke mubeekebejje. Mulabe dala talina we bamubaaga. Mulabe dala ali mugundi yenna.
bannange emboozi eno njagiwaako Kimbugwe kubanga Kimbugwe yasobola yakola investigative journalism nze ndiko jjo mugezi nzija wano enkola ki era muganda wange Kimbugwe bw'oba olaba wano mbadde nkusaba nzije nkuwe emboozi eno nawe muganda wange gwandaba wano mbadde nkusaba onnyongere information eyo nga bw'ogimpadde ate njagala okubakakasa information yo bw'ogimpa enamba yo it remains with me. I cannot bw'oba ompadde information sisobola kukuwaayo. Okiwulira bw'ompati information yo please mbadde nkusaba onneesige kubanga I have a group of Ugandans I'm working with. Information eno tugiprovinga nobeera buli information gye tuwogera wano eba authentic eba proved. Bana Uganda bannaffe bonna abasirikale bonna babadde bafiire e Somalia eyo yonna Museveni ng'ateekawo bufeke bugundi n'akuba abaana n'abajjamu organs n'azitunda. Kati ono afandoleko ekindowooza abadde abyogerako kyova olaba ng'afanderoko ekibukyanga ajja mu poliisi baali basuubira nti agenda kukola ekintu Museveni kyayagala naye afanderoko ekyali kaamu. Abantu abasinga okubeera notorious e Uganda awo be ba SFC abambadde ebyambalo bya poliisi. Okitegeera? So mbadde mbasaba tukwataganyire wamu. Mbadde mbasaba ekintu kya gundi kine kya organs it's a big business. Let's pray tusabire ba soldiers baffe bonna abakwatibwa. Baba kwatire ensonga nga baagala kubeera nga bazza Bobi Wine step back. Baba kwata ensonga nga baagala okubeera nga Bobi Wine bamuparalyzinga ave ku kintu kino. Kubanga ye Bobi Wine watuuse takyadda mabega agenda bugenzi maaso. Kino njagala okukibakakasa mwenna abali kuno aba NRM. Nkimanyi video zaffe muziraba mu CMI gye muli. Mututeeka ku video ne mutulaba. Kino njagala okukibakakasa. Tunasonga mbele. Hatuwezi tukarudi nyuma. I repeat, we can't go back. We are moving forward. Bobi Wine haweza akarudi nyuma. Bobi Wine anaenda mbele, anasonga mbele. So whatever it takes to free our land, we are free. We are going to do it. I repeat, whatever it takes to free Uganda, tuli ready okukikola. So gwe munna Uganda ali awo ambuuza kyekiddako. Ekiddako kiri mu mikono gyo. Gwe munna Uganda ali wano eyagenda n'alonda, eyagenda n'abaayo n'owaayo akasenteko mu NUP, n'owaayo akasenteko mu People Power, toddamu kubuuza kyekiddako. Obwongo bwo, emikono gyo gimanye ekiddako. So njagala okubagamba whatever it takes ne bwe tunaasigalawo abantu basatu. Tulina okustoppinga all these illegal businesses ezigenda maaso. Mubbye golodi waffe, mubbye amafuta, mukuse ettaka lyaffe, mukoze buli kimu kyonna. So whatever it takes, we are going to free our comrades. Mwawulira Bobi Wine bwe yali ayogera n'akugamba nti Museveni bw'otaaleete kati tukoze application mu High Court. Osegera. So ekintu kino wulira, ekintu kino ekya body organs kibadde happening e Somalia. Ng'abaana be basinga okutwala e Somalia baatwalangayo banna Uganda abali mu UPDF. Kubanga ono Kigatu wanga akugamba nti the killing of UPDF soldiers in Somalia too as so sweet money because USA compensation was big. While his muko sold organs, the body kakati muli mujase yafiranga Somalia nga Museveni bamusasula. Naye nga ye Museveni mukoddomiwe lwabogo buli muntu oyo bamujjamu body organs. The bodies of a killed UPDF soldiers were guarded tightly and some
some never brought home after death. America has classified information on that. Now Kenya has been given a place. Museveni made a phone call to USA. They didn't want to tell him why he is kicked out of Somalia. Ebyo ngenda bikwasa Chimbugwe ya bisobola. So bana Uganda bannange nga maliriza. Obulamu bwo future ya Uganda eri mikono gyaffe. Kati it's up to you. Ogambe tebinkwatako, ogambe binkwatako. Nekirala kye maliriza nakyo, kye nandaranise nakyo ng'ekigula luggi. We can never ever allow. Tetusobola kukkiriza ffe ng'Abasiraamu. Nakiwala kiyingi okubeera ng'odictatinga ffe Abasiraamu. Mwatu dividinga, mwatutta, mwatukola buli kimu. Naye mbakakasa. Ku lusuumu ebyo byogoba tojja kuyitamu. Munsheyaringire video eno, mugyongereyo. So mbagala nnyo mbagalira ddala. Njagala okuva ku video eno nga shares ze zisinga comments. Information yange eno mugikwate bulungi one by one. Gwatagirabye ddayo giwulirize one by one. Njagala tuwo joining operation ye savinga Eddie Mutwe kubanga ye yafuniddwa dda March. Eddie Mutwe muyinza okkeera ku machanga mulaba banne babalese mu kooti nga ye taliiko. Njagala tu joining operation ye savinga Eddie Mutwe. Prove me wrong, Museveni. Prove me wrong, Lwabogo. Prove me wrong, Muhozi. Oba Eddie Mutwe. Nawe Afande Sale. Prove me wrong. Oba Eddie Mutwe temwamukozeko operation. Nimugamba nti afanagana aina match nawe. Era muli mu plani ya kubeera nga mujjamu omutima gwe ne kidney ye ya left. Kubanga gwe Sale bye weetaaga. Prove me wrong. Prove me wrong. Orilizinga Eddie Mutwe oba weka kasa Museveni oba weka kasa Lwabogo oba weka kasa Afande Sale. Prove me wrong. Orilizinga Eddie Mutwe. Prove me wrong. Sharing information yeno jongereyo mama nabali related principal wange information yeno mbadde sina gikuwa naye yonna ngenda gikuweereza ngeri detailed. Information eno ngenda gikuweereza ngeri detailed. Bwogiwulira nkimanyi video zange oziraba His Excellency. Bwolaba video yange eno nekushokinga, I'm very sorry. Muganda waffe Eddie Mutwe bamuzudde nga alina match ne Afande Sale. Afande Sale yeetaaga omutima, yeetaaga ne kidney ya left. Therefore, planning ewokumujijjiramu mu Eddie Mutwe. Ate bwe bakimanya nti singa bakujjako Eddie Mutwe basobola okukkiriza ebintu ebimu bye baagala okkirize. So please, before it's too late, let's save Eddie Mutwe n'abantu abalala bonna. Mbagala nnyo mwanyinaze Sharifu Base, please damu o video yange eno nga bwekola ki. Sisobola kubiddamu byonna. Waza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.